Ennyumba eno gy'olengera Azima Face Mukisa ne mukyala we Anet Namuyanga mwe babadde bawangaalira n'abaana baabwe babiri okubadde Judith Babiri ow'emyaka 10 ne Sylvia Bamufuta ow'emyaka 6. Eno esangibwa ku kyalo Buyoboya mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti y'e Namutumba. Kyokka mu kiro ekikeesezza leero waliwo kalittima ateekedde ennyumba eno omuliro era nga Mukisa n'ab'omu maka ge basangiddwa basirise nga teri ayinza na kutegeerekeka. Abaana babiri, owundi abeere wa myaka 8 owundi wa 9, omusaadde abeere wa myaka 25. Mugande we ajira okusituka obwire obwa leero ku ssaawa 7 ng'alibona enumba eri kuweramu nani munda. Okusituka okuba olwigi alowooza ati gabafulumemu aye nga bona balire bafuiriremu. Batandika okuba engoma abantu beesoloza lowolezebwa nti oba yamukubye kalifomu kuba abantu okujja mu nnumba bona ne babanga tibasobere kwenyeenya bafulume oba bakubbe ebigi bafulume lowolezebwa nga yabakubye kalifomu yabayugirira amafuta bafa basiriira bawa kyala n'omwami balambaire bali mu kifo kirala n'abaana bona be balambaire nga be bali nga zirako bantu oba ono yavuirewo okwo oba ono yavuirewo okwo nga bali mu kifo kitya kirala. Mu nvuuvuumo tuwulidde nti Mukisa okutuuka okuwasa Namuyanga waali wayise emyaka 3 gyokka ng'ayawukanye n'eyali bba era nga baalina omwana omu. Waliwo n'abatubuulidde nti Namuyanga ono abadde atera okumala ebbanga kumpi lya mwezi nga tali waka wano, ekirowoozebwa nti oba oli awo abadde alina omuntu gw'ateetera naye. Ebigambo by'abatuuze byonna biringa ebitegeeza nti yenna eyakoze kino yandibanga yakikoze lwa bbuba, wabula byonna byakuteebereza okutuusa nga poliisi ebikakasizza. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino John Bosco Mubi atuuseeko mu kitundu kino n'agumya abatuuze nti ab'ebyokwerinda baakukola ogwabwe okulaba nga bazuula eyakoze ettemu lino era avunaanibwe mu mateeka. Tetusobola kulemwa kutegeera ekintu wekiviire era twenda kubasuubiza mu kiseera ekyali kiwanvu tudaba nga tumaze otegeera amazima era twidde sharing nabo report aye tusaba bwe batuukirirwa okubabuuza amawulire gona babenga basobola otuyambako. Wetuviiriddeyo ng'abatuuze batandise ku nteekateeka z'okuziika abaasirise wabula ng'ensisi gye bafunye olw'ekikolwa kino si yakubaggwa mangu ku mitima gya